akawunyumiro kano kamusobe tutandika bulungi tumane tuyomba soka kwebuuzaawo nga kapo yonna bw'ate munno omugwira buguzi notandika oyomba you need to watch okuyomba ko set up ogamba otya awe wamusobererawo kipade ky'amaanyi kikubye ekyapa kyo 5 ku 10 yo kizibu kato girimamu weeyita olabawo kati badde oddakowa endako mu kibuga nema obeera smart ng'ogenda mu kibuga ate wembeera ewaka ish wamanyiza maaso bannakumanyira ne kati nga saa nzo kimanya nti oli but do you want me to dress like this ntule mu ntebe ndabe TV era kibate kinyuma kibate kinyuma ye mama ne oba weesabisa nawe kenyini nno kwesa ekitiibwa gyempita bagambe yoyo mukyala gundi Wengo gwazigula oba sigwazigula oba wigi go agiguza oba siego yagiguza akaviri sigwa akasibisiza naye ate era bennakuwasa saafu kataatawo anti wanzije wa kitange era ne saati yagamba nti nno mukati gwefuze taata yangamba ofunkwadde obeere mwami we kakati ngenda nno nange naye nake saati gye tuba nakakweza ku WhatsApp akaja akategedde naye tujinda kusiiba tukanyumyako naye obeera ne munno naye manyisaa kundeka mu suspense manyaga kintu ekiŋŋambe kale ne tubanga tetukyogeddeeko kuba kati obudde buyise ne tukyongereza adovaawa eki obadde ovaawa ejjo ejjo saavuddeko wano twavudde waka mande ejjukira tewabaayo nnyo makulu mu tawuni nduwa kibagambi bannengeddewa tewaliwe baakulengedde naye ekyo bwe twabadde ekiro n'ekibuuzo kyange naye bakyetaaga ku WhatsApp era awo muyinza obeerawo mboninako ensogi nga media awulira ninaye saategedde naye obeeraawo muno n'omanya nti nno munnange wano waatandika kiŋŋanga nange okubanya n'omanya nti munnange nze owange gwe mmanyi pikipiki bw'agisimbula kaseetuko ekabuusu ng'ezikira bw'eva ekabuusu eddamu okuzikira ku siteemu tundwe bw'eva emutundwe ezikirira ku kikunku n'ebalamye mayanja naye naawe jjo obukodyo bwasuseemu nabaddeawo no neebuuliza ddala nabaddeawo jjo gwe tolabe nti bwe nagize navuddeko kumbuli nengendako mu ddiiro eddakiika 3 nga mayi wewumuliddemu bibyanabibuuzo byeneebuuza sina ansa yaabyo neŋŋamba nyiige omutima naye ng'onyiigira kitonyumiddwa neŋŋamba nyumiddwa asigala mututunuma neŋŋamba naye ate munange olumu bw'osirika nokabaddayo kale ekinnumamu kiri kimu perfection eyo tesobola kubanga ndowooze ke kannumamu kokka kubanga nze gw'omanyi nzekka kati golowooza ki nti nagenze mu training ogenda mu basajja abalala aya ekyamazima kinnuma mu ssanyu kikuluma mu ssanyu you can't be that perfect mazima gwe wafuna omulemawo n'oteekaawo sirikyusa myaka 10 nze oyo ate bansala olukindo nga nzaala abaana bo bakasama nali nasembazira aye naye bansala olukindo bankutula mugongo ekyamazima neewuunyiza ngenda okulaba nga katonda wange tajjaayo omulabba mwana gwe onde siyazi kati mbulyako buulizi nga kyaliwo ate ki we've been doing this for the past 10 years ebintu ebimu bijja with experience nedda guno si mupiira guno muzannyo waliwo bye mmanyidde gwe nga omuntu kati nkumanyidde left right and center sakwetana bukodyo butalina mannya neni ndowooza n'ekirala ffe kati mwe kyemwerabira obuzibu bw'abasajja imwe oba wemubeera bombera ne basajja bannammwe bino bye munyumya nafunye kino ekikazi nakoze bwenti nakoze naffe twebuulirira kati waliwo ffe ekikoosi ekirudde mu bufumbo
myaka 10 abadde mu bufumbo ne tumanya kati abaana abato batuyingirira abawala abato bamaze okusoma abasajja banoonya baana kati baliko ne mwetereza kati ne muleeta obukwasa kamunguruze ne mwembuulirira goloza emisomo gy'abasenga gibeerayo okukola ki mwemba mulowooza tugenza kufunayo muddagala kubaloga ebyo byebimu ku ebimu ku bye tusoma ntima guŋŋamba golowooza kasukaali ka terefayina tukalabira ki nenkatuulako ne bupaka we kaggwa kati jjukira segimenti ebeera kasukaali nga katandika wakati wa kasukaali bano bawala bato boogera ku bintu abawala abato bye bayitamu nga naawe olondayo opikingayo notisi makansi eyo togizza makansi gireke yabadde nzisa anti wamanyira buwala buto ndowooza otegedde nti nkyawera nenyamba bennaye gino emyaka sigenda kutandika kutobeera nakutandika kugoberera mukazi nali nina mutima gwange gwatawakkala naye oluvannyuma kyenalabye olunaku olwejjo omutima guŋŋamba bana leero nsiibe waka genda goleva muzannyo kati olwo lwe mutuuka nga twebuulya bwe mumala okwebuulirira ng'olwo lwe haaso muzikolerawa wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe